ne musaba kati atya n'okutya okubeera mu kitundu mu mayiro 10 okutulinaana agenda kutuuka ekiseera ng'atya okubeera mu ggwanga lyerimu naffe adduke. Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga si birungi eri General Yoweri Kaguta Museveni n'okusingira ddala General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'ebyava mu Geneva Summit mujjukira nga akalulu ka 2026 kaakaggwa. Waaliwo kye bayita Geneva Summit. Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuwa omukisa n'agenda maaso n'okuba ng'ayogera. Kyokka wayita akabanga katono ne European Union Parliament nayo bwetyo negenda maaso n'okuba ng'emuwa omukisa ogenda maaso n'okuba ng'abaako byayogera nga omuntu eyali presidential candidate mu kalulu akaggwa aka 2026. Ebigambo byayogera era nga bulijjo bwabadde nga abigamba bannayuganda owulidde ensonga lwaki ntandise n'akatambi ako nti ekiseera kijja kutuuka nga musabba nga bwe yabyogera ng'atya n'okubeera mu kilomita emu okuva we tuli kakati ate ekyo kikyali bwe kityo naye ate ekiseera kijja kutuuka ng'atya n'okutulaba nga tuli mu ggwanga lyerimu agende maaso n'okuba nga adduka ebyava mu Geneva Summit ebyava mu EU Parliament n'ebirala byonna nga bozze ng'obiwulira kakati ze zimu ku nsonga zenkuleetedde naye nga bino byonna byekuusa ku ebyo ebikolobero ebyagenda maaso mu ggwanga erya Uganda ng'akalulu kagenda okubaawo wakati mu kalulu then n'akalulu nga kagenze maaso n'okuba nga kaggwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yanominatinga bulungi nnyo nga candidate era n'agenda maaso n'okuba nga yeesimbawo wabula ebyaddirira kwali kuliira ku nsiko n'ebigambo ebirala nga bozze ng'obiwulira amagye ne gayiibwa ku nguudo ez'eggwanga lyonna kumpi buli kitundu ekifuluma ekibuga Kampala ebitongole by'okwerinda ne bigenda maaso n'okuba nga bimukolako effujjo nga bwe wabiraba era nga bozze ng'obiraba gwe abadde agoberera kakati wuliriza ebyava mu Geneva Summit ne mu EU Parliament byongera okuleeta obunkenke. Waliwo statement wano. With Museveni being 81 years old, the documentation of widespread impunity complicates the political transition planning. Ekigambo ekyo kinene nnyo ensonga lwaki ntaddewo ekifaananyi kya General Muhoozi Kainerugaba. Increased scrutiny makes it much more difficult for the regime to smoothly position a chosen successor without triggering severe international backlash and immediate calls for global accountability. Jukira obadde ng'owulira ebigambo eby'enjawulo nga bakugamba General Muhoozi Kainerugaba yagenda okusikira yagenda okukwata obuyinza n'ebirala bifaanana bwe batyo kakati bakugamba nti oluvannyuma lw'ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera naddala mu Parliament ey'omukago gwa Bulaaya njagala okutegeeza nti okusinziira ku biwandiiko bye ngenda okusomera n'okkuzaako kemabega katono bakugamba nti kirabika kyakalubamukko ey'ensonga tebavanga mu bwongo naye ate yakalubamukko oluvannyuma lw'okuba nti kakati kibeetaagisa okgenda maaso n'okuba nga bakonviisinga oba oliawo n'okutereeza ekifaananyi kyabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyeyagenda maaso n'okuba nga attattana so ekifaananyi kyeyattattana si kya ggwanga wabula kifaananyi kyabo abagenda maaso n'okuba nga bakutta obuyinza obw'eggwanga erya Uganda kakati gwampuliriza naddala gwe abadde nga ggwamu amaanyi oba abadde agenda apondooka wuliriza vidiyo eno ogimaleko naddala maaso awo ngenda kukusomera ebiwandiiko bino ogenda kutya EU Parliament kiki yayogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera mu Geneva Summit bikyagenda maaso n'okuba nga bireeta obunkenke. Now it is 2026 and here I am again speaking to you at the Geneva Summit. Nothing has changed for the better, only going from bad to worse. Despite what happened in 2021, we were driven by hope to give it another try. So in 2025, I announced that I was running for president again. For 112 days, I traveled across the country campaigning, and the population turned up overwhelmingly. Yet again, our campaigns were violently attacked, our supporters were murdered, we were blocked from reaching many places, and were also blocked from several media stations. As usual, Museveni shut down the internet again, this time 3 days to the election. And what happened thereafter was not an election, but a military operation. The election was so rigged to the point that even at the polling station where Museveni voted for, he got much more votes than the actual registered voters in the register. Our polling agents ebyo tebyakomaawo ngenda kukumalirayo akatambi nsazeewo nsobole okuba nga ntwaliriza obudde kwegamba obudde buleme tukwata nsazeewo nkatememu obeere nga nkuwaako ekyo naye ngenda kukumalirayo gye bujja ogende maaso n'okuwulira kigambo ku kigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yayogera era ebigambo bye yabyogera ng'abakulu ababaka ba Parliament abakiika mu EU Parliament bagenda maaso n'okumwegeka amaaso katambi ke nkuwadde kabadde ka Geneva Summit ngenda kwongera ebigambo ebirala bye yayogera nga EU Parliament members bonna bagenda maaso n'okuba nga
bamwegeka amaaso bawuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali awangudde akalulu k'eggwanga erya Uganda wabula Simon Yabakama n'agaana okumulangirira biki bye yali agenda maaso n'okubeera nga abagamba bino nno byonna ebirala bye yabagamba bigenda maaso n'okuba nga bireeta obunkenke mu basajja bakulu naye ng'okusingira ddala okwagala okusikiza omuntu omw'entebe kirabika nga kigenda kukalubamu. Oluvannyuma lwa General Kaguta Museveni okubeera nga ali myaka 81 abazungu bano bakimanyi era bakutegeezezza EU Parliament, Geneva Summit, International Community yonna bakimanyi bulungi nnyo nti ono ku myaka 81 ne bwana epampalika ne bwana agezaako okukola buli kimu ekyamazima emyaka gimutambuddeko nti kakati waliwo obunkenke mu kye bayita sakiseesa nti bannayuganda balina sakiseesa gwe baagala ate n'abali mu buyinza naddala omukulu oyo yennyini naye alina sakiseesa gw'ayagala kakati nti international community ekimanyi bulungi nnyo era ekiraba nti bannayuganda bo gwe baagala kakati mbu waliwo ebigenda maaso n'okuhappeninga in the background ebigenda maaso n'okuteeka abakulu bano ekyuma mu nnyindo ebitandise okugenda maaso n'okubatiisa nti naye ddala wadde kale tumwagala naye bannayuganda gwe baagala ekyamazima tunaasobola omuyitako. Waliwo ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu nga kawedde musajja wattu yagenda n'aliira ku nsiko era ebifaananyi ebyo byatambula omusajja wattu aliira ku nsiko amakubo gaazibwa okuwetooloola eggwanga lyonna naddala amakubo agafuluma ekibuga Kampala agafuluma gonna agafuluma ekibuga Kampala gaali gateekeddwako abawanvu n'abampi okusobola okufeffetta oba ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu ggwanga erya Uganda amakubo gonna nga gasaliddwako ebibuuzo nga byebuuzibwa kakati wenjogerera newankubadde nga baagasalako yasobola okutoloka bw'atyo n'afuluma mu ggwanga erya Uganda kakati wano omunnayuganda agenda ategeera lwaki omukulu yafuluma n'aba nga kati ali mu ggwanga erya United States of America gyagenda maaso n'okuba nga tatudde wabula afeffetta n'okwongera okuvunza gavumenti y'omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni. Kati kiki enkuleetedde ebyava mu lipooti ez'enjawulo ngenda bikuddiramu ebitonotono. EU Parliament baakola kye bayita resolution nga bawakanya obuwanguzi bwa General Kaguta Museveni Simon Byabakama bwe yamuwa era nga bagamba bannayuganda si bwe baabumuwa. Human Rights Watch nga bwe nnakuwadde ku ggwanga lya Tanzania nti baasaba Samia Suluhu oyo Museveni we Tanzania agende maaso n'okuba nga akola report akola okunoonyereza then asubmitting report ku ebyo byazudde lwaki abantu ba bulijjo bagenda maaso n'okuba nga battibwa. Kakati ebyo tebyakoma mu ggwanga lya Tanzania. Human Rights Watch ekitongole ekyo watchdog ya ICC bagenda maaso n'okuba nga embeera y'emu bagiteeka ku gavumenti ey'eggwanga erya Uganda. Kati nga wenjogerera gavumenti ya Uganda tennaba kusubmitingayo report yonna. Embassy y'eggwanga erya America tennafuna report yonna. Embassies ez'ebitongole ebyenjawulo mu Uganda tebinnafuna report yonna. Kiringa ekiraga nti Uganda eringa eyagala okujeema naye twalabe ku Tanzania egenda maaso n'okuba nga esubmitting report ne bagikubamu ebituli. Kati okusinziira ku resolution ya EU n'ebiwandiiko ebiva ku international community organizations ez'enjawulo biragira ddala nti omukulu obuyinza bwandibanga bugenda kumuyita mu myaganya gy'engalo olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo era bakiraba n'omuntu akiraba bannayuganda balina gwe baagala. Kkiriza tujjewo akalango kano bino nzije mbikutottolere nzije nkuwa ebiwandiiko nkuzzeeyokko ne mu Geneva Summit ojjukire bulungi ebyaliyo nkuzzeeyokko ne mu EU Parliament ojjukire bulungi ebyaliyo nga ne omu ku bakungu mu gavumenti ya Bungereza United Kingdom yakoona ku kigambo regime change ekigambo ekyo ekitasobola kusigala busigazaawo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno ate naba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna ngenda kuzzayo emabega otegeere bulungi nnyo naye nga bino byonna bitutuusa ku point His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayogerako bwe yali agenda maaso n'okuba nga akampeininga omusajja ebigambo byazze ng'ayogera bingi ku byo bigenda maaso n'okuba nga bitandika okudda mpola si ku sipiidi oba oli awo munnayuganda omulala yenako yandiyagalidde wabula bikomawo ku peesi yaabyo
era nga bwe nakugamba nti ne international community ekola era balaba ebigenda mu maaso wabula nabo bakolera ku peesi yaabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabula abasajja bano naye nga tebawulira era we yali agenda maaso n'okunominatingibwa yakola speech. Mu speech eyo yategeeza nti omukisa gw'okuteesa gukyaliwo naye bwe gunaba guweddewo bannayuganda ne basituka ekinajja muyinza obutakyagala. Ne Musaba kati atya n'okutya okubeera mu kitundu mu mayiro 10 okutulinaana agenda kutuuka ekiseera ng'atya okubeera mu ggwanga lyerimu naffe adduke. Yali Robert Kyagulanyi Ssentamu era ebigambo ebyo binajjukirwanga. Kakati okusobola okuzzayokko emabega nkugambye yayogera ebigambo bingi nnyo bwe yatuula ku kye bayita EU Parliament ate era yayogera ebigambo bingi nnyo bwe yali mu kye bayita Geneva Summit. Bw'oba ng'obadde ogoberera emikutu gino ebyo ebibiri obijjukiriza escenario ezo bbiri osobola okuzijjukira bulungi nnyo. Kakati wenjogerera asinga okubeera affected ye mukulu agambibwa okuba nti yasuubirwa oba bannayuganda bakiraba bulungi nnyo n'abali mu buyinza kye bateekateeka nti yasuubirwa ogenda maaso n'okubeera ng'aweebwa obuyinza nga simanyi ani agenda maaso n'okuba nga ababuulira nti bwe bityo bwe binagenda maaso n'okuba nga biba. Wuliriza okutandika n'ekitongole kimanyiddwa nga Amnesty International, ebitongole ebyenjawulo international community bagenda maaso n'okubaako bye bata. Amnesty International yayogera n'edimandinga Uganda okukola investigations nga bwe wawulidde Human Rights Watch e Tanzania. Amnesty International ekitongole nayo wakidogo ya ICC kitegeeza Amnesty International eringa kugamba ebanga indicate esooka okulabika emabega wayo wabaye kkooti y'ensi yonna oba ICC nga totunulidde emisango ICC already gyevunaana abakulu nga bwe nakugamba mu vidiyo eziyise. Njagala okutegeeza Amnesty International yajja nekola investigations era nga mu kunoonyereza kwabwe baatuuka nju ku nju ng'era aba Human Rights Watch we baakola. Bano ababiri bitongole birwanizi bya ddembe lya buntu. Wuliriza. The Amnesty International demanded for Uganda to investigate atrocities from the general elections means the government is legally and morally urged to hold its security forces accountable. Government ya General Kaguta Museveni baagisaba aba Amnesty International mu mirembe nga bikyali byakwatisa mirembe nti abakolobero abakozi b'ebikolobero oba abakolobezi abadumira ebitongole ebyenjawulo abaduumira ebitongole ebyo ebigenda maaso n'okubanga bikwasisa amateeka mu ggwanga erya Uganda bagende maaso n'okubanga banoonyerezebwako. Tukimanyi nti kale batumibwa butumibwa naye newankubadde batumibwa nabo balina okubeera accountable. Nti kakati gavumenti ya General Kaguta Museveni mukwate abantu bano mubateekewo ensi egende maaso n'okubanga ebategeera then ekyo bwe kinaaba kiwedde tujja kuba tusobola okumanya nti kakati ono noono be balina okuvunaanibwa bwe ziba sanctions zibeere nga ziteekebwa kwabo abanaaba bazigwanidde. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda nga kyekimu ku ebyo bye bagisaba. Nga kino kitegeeza international community naddala ekitongole kino kya Amnesty International kyali kitandise okuba nga kisindiikiriza ekyuma mu nnyindo eya General Yoweri Kaguta Museveni oba ey'abakulu abakulembera gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Ebintu bino oyinza obbirabanga ebitono naye bano bo baddayokko emabega. Ojjukira nga tugenda mu kalulu ka Nalukoola ebyo byonna byalimu mu ripooti. Ojjukira mu kye bayita countrywide tour ebikolobero ebyaliwo n'okwegeza mu kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo byonna byalimu mu ripooti okunoonyereza nga basaba kugenda mu maaso n'okuba nga kukolebwa. Wuliriza kiki ekigenda mu maaso n'okuba nga kyapeninga. Singa gavumenti ya General Kaguta Museveni eremererwa okugenda mu maaso n'okukola okunoonyereza kwendi mu kugamba, wuliriza wano nga batugamba while General Yoweri Kaguta Museveni himself retains state immunity, such reports are actively used by foreign governments like the USA, the European Union member states to build evidence for targeted sanctions. Ekigambo targeted sanctions Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde nga akyogera era obadde ng'okiwulira era emirundi gy'owulidde nga asaba international community sanction General Muhoozi Kainerugaba, sanction General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati wano bakugamba nti essaawa yonna jjukira ennaku zino obadde owulira targeted sanctions ku ggwanga lya Rwanda, targeted sanctions ku bantu ab'enjawulo era mu region eno. Kakati essaawa yonna kigambibwa okuba nti ekinajja kirabika si muntu. Obujulizi obwa Amnesty International ne Human Rights Watch nga bwengenda okugamba bwe bumu ku obwo butunuuliddwa era obulowoozebwa nti buyinza okuba nga bwe bugenda okuvaako kalumanywera abakulu essaawa yonna bandiba nga bagenda kukifuuwa bakizza munda. Wuliriza wano batugambye nga bwe nkugambye nti US bakugamba nti newankubadde nga Museveni ye asigaza immunity engeri gy'akyali mu ntebe oba mu buwaze oba mu mirembe, naye reports zino eziva mu bitongole nga Amnesty International zikozesebwa
ng'obujulizi era amawanga gano gasinzira ku reports ezo ne gagenda maaso n'okubaako kye gakola omuli eggwanga lya United States of America, eggwanga lya UK n'amawanga agava mu mukago ogwa Bulaya EU member states. Wuliriza, this include visa bans, asset freezes on top military commanders and ministers, which creates internal friction within his ruling party. Kino kye kitegeeza eri gavumenti ya General Kaguta Museveni ba minister, abaduumizi b'ebitongole by'amagye n'ebya poliisi n'ebitongole ebirala byonna n'abakungu abanjawulo abagenda maaso n'okubanga bali mu gavumenti ye essaawa yonna, buli ayina ekyobugagga mu mawanga ago essaawa yonna either bitundibwe oba si kyo bagende maaso n'okubanga beetereeza oba nga beetegekera kiki ekiyinza okuba nga kijja essaawa yonna ekirabika okuba nga tekijja kuba kirungi gye bali, kubanga Amnesty International ne Human Rights Watch bagenda maaso n'okubanga bateekawo embeera. Wuliriza entongo endala. Western development partners frequently review their financial commitments based on findings from Amnesty International and the UN Human Rights Office. Nti Western development partners baba boogerako bategeeza amawanga nga Canada, eggwanga nga United States of America, obuyambi n'enkolagana ey'ebyensimbi financial commitments babadde balina eri eggwanga erya Uganda bagenda mu maaso n'okutandika obyetegereza nti naye omunywanyi ono gwe tukolagana naye ekyamazima agwanidde okukolagana naye. Bino byonna bigenda maaso n'okubanga biteekawo embeera etali ya bulijjo ey'obunkenke eri abakulu abali mu buyinza. N'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations nakyo kisinziira ku bino ne kigenda maaso n'okubanga kyetegereza obuyambi bwonna obubadde bufunibwa butandika okugenda maaso n'okukendeera. No wanda emisolo gisobola okulinnya gavumenti ng'enoonya engeri gy'esobola okuba nga yeebezaawo nga terina buyambi bw'abasajja bano. Kitegeeza essaawa yonna waba obadde okyakaaba nti emisolo girinnya yandyeyongera okulinnya singa bino bibanga bwe bityo bwe biri. Continued documentation of state-sponsored atrocities makes it harder for Uganda to secure favorable loans, direct budget support and security assistance. Essaawa yonna wandiwulira Uganda olwa kye bayise state-sponsored atrocities, ebikolobero byonna by'omanyi nga byakolebwa ng'abaabikola baduumira ebitongole nga biri wansi wa gavumenti ya General Kaguta Museveni. Bagenda kufiiriza gavumenti eno essaawa yonna ebintu bino wammanga. Favorable loans, amabanjo ba ssente ze babadde beewola okuva mu mawanga ago essaawa yonna bandizifiirwa. Direct budget support, jukira amawanga ago n'ebitongole ebyenjawulo bibadde bisapootinga nnyo budget y'eggwanga erya Uganda wandiwulira ng'ekyo kiyimiridde. Security assistance, obuyambi obubadde bufunibwa eggwanga erya Uganda mu nsonga z'ebyokwerinda essaawa yonna teweewunyanga nabo busaliddwako. Locally, the National Unity Platform and other opposition factions use these verified reports to validate nti ekibiina kya National Unity Platform okwetolola ensi yonna batandise okukirabanga ekisooka ekikulemberwa omusajja omugezi. Ekyokubiri batandise okukirankinga okubeera nga kyekimu ku bibiina ebikyasinze okubeera credible, reliable, ate era ebibiina ebikyasinze okubeera respectable okwetolola olukalu lwa Africa olw'ensonga nti zino reports nga eyafulumira ku kitongole kya Amnesty International zongera okukiralifayinga. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu akikulembera yabadde ng'asinga okwogera ebigambo ebyo nti mu Uganda bannange waliyo kino, kakati Amnesty International bw'ejja nayo n'efulumya ripooti bw'etyo bongera credibility, bongera amaanyi n'obuzito n'okuzitowa okw'ekibiina ekya National Unity Platform olw'ensonga ensi yonna etandika okutegeera nti wamma abasajja bano bye boogera bituufu era batandika okubawa amatu n'okutandika obbawuliriza n'okutegeera nti buli muntu ava mu kibiina ekya National Unity Platform yoyo yekka agenda maaso n'okuba nga ategeera ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, kubanga ekibiina kikulembera bino yabyogera kakati Amnesty International, Human Rights Watch n'ebitongole ebyenjawulo bigenze maaso n'okuba nga nabyo bikoonamu sitampu. Kino kitegeeza NUP eba egenze maaso n'okuba nga yejjeerera. With General Yoweri Kaguta Museveni being 81 years old, nti Museveni ngeri gyali wa myaka 81. The documentation of widespread impunity complicates the political transition planning. Nti bino byonna Amnesty International okufulumya ripooti bwetyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga azzenga abyogera ekyamazima enteekateeka gye babadde balina ey'okwegabira n'okuwaanyisiganya obuyinza buve mu mikono gy'oli budde mu mikono gy'ono. Kigambibwa nti Amnesty International ripooti yaabwe n'ebigambo okugattibwako ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyakulembera byongera akazito, byongera okuzibuwaza ensonga eno okubeera ng'ebeera successful. Increased scrutiny makes it much more difficult
for the regime to smoothly position a chosen successor without triggering severe international backlash and immediate calls for global accountability. Ebibuuzo ebingi we byeyongera, okwekengera okungi bwe kweyongera eri abakulu abali mu buyinza, kibabeerera kizibu nnyo okuddamu okukwata chosen successor waabwe mbo yagenda okusikira entebe okumukwata obukwasa ebyaffa mbo ne bamutuuzaayo. Kikalubamu olw'ebyo ebigenda maaso n'okuba nga byapeninga. Olw'ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso n'okuba nga ayogera. Amnesty International n'ebyongerezaako. Kati okuzzaayo ebimu ku bigambo ebyo yabyogera mu Geneva Summit kubanga gye twatandika nayo. Museveni and his thugs denied their crimes. They killed our people and denied it. They tortured people and denied it. They raided our houses and denied it. General Museveni has been a smart dictator because he puts on a suit, goes to the West and to the UN, speaks very nicely about democracy and human rights, but realistically, he does not mean any of those. He talks about our so-called Human Rights Commission in Uganda, but the same person closed the UN Human Rights Office in Uganda 2 years ago because they dared to question him about his atrocities. Now that is how he has been able to maintain facade of democracy for 40 years and counting. But now Museveni is 83 years old, and his 51-year-old son, Muhoozi Kainerugaba, commands our military, the Uganda People's Defense Forces, more like Uganda's defense against his own people. And he's effectively in charge. Unlike his father, Muhoozi does not play the role of a good dictator. He openly and shamelessly says despicable things on social media. On Twitter, he openly confesses and brags about committing atrocities against the people of Uganda. When he was summoned by Parliament, he called Parliament a house of clowns and fools, and he threatened to arrest all of them. He describes judges of the Supreme Court of Uganda as clowns in wigs, and he has threatened to crush all journalists that dare to criticize his actions. In April last year, he abducted, detained, and tortured my close friend and bodyguard called Eddie Sebufu, also known as Eddie Mutwe. He later on posted on Twitter naked pictures of Eddie, boasting that Eddie Mutwe was in his basement learning Museveni's mother tongue, Runyankole. Last month, he bragged about killing 22 of my friends, and he said that he's praying that I am the 23rd person for him to kill. In other words, Museveni and his son no longer fear international retaliation for their crimes. They've been so emboldened by your lack of action. They know that they can murder their own people, imprison them, torture them, remove their fingernails, push needles down their testicles, and nothing will happen to them. Now, they're using rape as a weapon. Boys and girls, men and women, people of all ages have reported being sexually assaulted by Muhoozi's military. And it's not rare. The majority of the people that they capture and unlawfully imprison have reported being raped, whether men or women. It is no longer possible, ladies and gentlemen, for the international community to deny Museveni's violence and atrocities. It's all over social media. And today, I am talking about it to you. Now, this is our call to action. The way I see it, if the international community continues to be complacent, then Uganda will go from bad to worse. Museveni and his son's military will massacre many more innocent Ugandans. You, ladies and gentlemen, in the Western world, will be forced to grapple with millions of Ugandan refugees pouring into your countries. And maybe then, the international community will come and commiserate with the people of Uganda, just like they did after the genocide in Rwanda, but it was too late. The second option is that the international community rises to the occasion. You stand by the values that you profess, democracy and human rights. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Ladies and gentlemen, Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long. Those that have abused democracy with impunity should be the starting point. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Those that normalize electoral fraud.
those that remand to prison suspects that should actually be sent to hospital. Sanction these individuals because their combined efforts in the last election effectively give autocracy a blank check to rule over the people of Uganda for 5 years. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Museveni has done much worse to the people of Uganda, and it has been for 40 years and counting. Because of the inaction of the international community, Museveni's mode of dictatorship and human rights violations is being seen as acceptable in the region, and it must be stopped before it is exported to other countries in the region and in the continent. We ask the international community not to recognize Museveni's regime because it is not legitimate. Please terminate any forms of cooperation with this government because he is not legitimate. On our end, as the people of Uganda, we are committed to non-violent means of changing our country, non-violent means of putting an end to this 40-year-old dictatorship. And you can be sure that the people of Uganda will sooner or later free themselves, because oppressed people cannot stay oppressed forever. With your help, friends, with the help of the international community and development partners, we can change our country. We can liberate Uganda before it is too late. I thank you for listening to me, for God and my country. Ebigambo ebyo tebyakomaawo. Ebigambo oyinza okubanga wabisangula obanga byakomaawo ku lulwo, naye wenjogerera ebigambo bitandise okubanga bizaala ebizibu eri abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda, eri n'abo abateekateeka ogenda maaso n'okubanga basikira entebe eyo. Wulira wano statement zino. Jjukira akatambi ako kenkuwadde yali Geneva Summit. Kaali kawanvuko k'okusingako awo, naye njagadde okukatemaatema nsobole okujjiramu message enkulu weebadde esinziira. Wulira. Bobi Wine's address at the Geneva Summit waliwe tubadde for human rights and democracy has had a lasting negative impact on the legitimacy and international relations of General Kaguta Museveni's rule, meaning it did not just end there. Ebigambo by'owulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda maaso n'okubanga ayogera mu Geneva Summit, ebyo byennyini byenkuwadde byateeka obulabe oba byongera okuteeka obulabe ne damage ey'ekika ekyawaggulu ennyo eri obuyinza bw'omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni, era ne bakutegeeza eby'ebigambo tolowooza nti byakoma bukomyawo bwe yabyogerera mu Geneva Summit. Tebyakomaawo, ebigambo bino bikyagenda mu maaso n'okubanga bibayigga bitya. Wuliriza. Batugamba while it did not trigger an immediate collapse, it fundamentally changed how the world view. Wuliriza. Nti newankubadde bannayuganda bangi bandyagadde nti mwaka akaseera kennyini General Kaguta Museveni waba aviira mu buyinza, wabula bakugamba nti si bwe kityo bwe kyali kirina okukola, wabula ebigambo ebyo byokka nga tutaddeeko nabyemabega byakyusa ekifaananyi ensi kye yali eyina ku General Kaguta Museveni, mutabani we General Muhoozi Kainerugaba, n'engeri gye bakwasaganyaamu eggwanga erya Uganda. Bakyusa ekifaananyi kyakyukira ddala completely. Ensi neetegeera ky'omuntu gwe tubadde tudiringa naye, eggwanga lye tubadde tulowooza nti lirimu emirembe nga bwe babadde nga boogera, ekyamazima eggwanga liri bwe riti oluvannyuma lw'ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bakugamba diplomatically it strained and threatened Museveni's rule with the sanctions. Essaawa yonna nakugambye kino tokirulinga out. Instead of the speech being a one-day event, nti newankubadde eno yalinga event ey'olunaku olumu, ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera byalinga eby'olunaku olumu mu Geneva Summit bye twogerako. Tugenda maaso n'okubikuwa tukulaga butya bwe bigenda maaso n'okubanga mukadde kano bagamba okalya ddakadda. It escalated into a continuous diplomatic headache for the state. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine explicitly used the platform to demand targeted sanctions against General Yoweri Kaguta Museveni and his son General Muhoozi Kainerugaba and the key security officials. Robert Kyagulanyi Ssentamu bigambo by'owulidde yasaba abantu bano bateekebweko envumbo, era mu bwe yasaba okuteekebwako envumbo ye General Yoweri Kaguta Museveni yennyini. Olw'ebyo ebigenda maaso nti abimanyiiko era y'omu ku bagenda maaso n'okubiteekateeka, era n'asaba nti sanctions tezikoma ku oyo ne mutabani we zimukuteekebweko, olw'ensonga ye muduumizi w'amagye era ayina ky'amanyi ku ebyo byonna ebyagenda maaso n'okubanga byapeninga. The state's aggressive reaction proved the speech hit a nerve. Abakulu bano bakimanyi nti reaction eyava mu bakulu mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda mbu yalaga ensi ti ekyamazima bino ebigambo omusajja byayogedde mu Geneva Summit bibalese si kyekimu
abakulu basigala basibye emitaafu olw'ebigambo ebyo kuba baamanya butya bwe bigenda okuba affectinga. Bakugamba nti ebigambo ebyo byaleeta abakulu okureactinga mu ngeri eraga nti batidde, era bakoba international community neemanya nti bakugambe the state's aggressive reaction proved the speech hit and baategeera nti engeri bano gye bareactinzeemu kabonero akalaga nti speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yatakula awo abalala bwe baali tebatakulanga. Akati Robert Kyagulanyi Ssentamu nkuleetera tetunnatuuka, wuliriza. State House dismissed his appeals of irresponsible while General Moses Kayirugaba publicly clashed with, wuliriza, ekyali mu State House oba ekyagwa mu State House oluvannyuma lw'ebigambo ebyo, mbu abakulu baatandika okugamba nti ebigambo bino bya kidongo nnyo tebiri nayo, wabula ate mbu ye General Moses Kayirugaba ng'omuntu yatandika n'okwagala okuubagana n'abamu ku bakulu okuva mu international community. Bwe twogera bwe tutyo tutegeeza gamu ku mawanga ag'enjawulo, mujjukira ebigambo byazayogera ku mawanga nga Turkey, amawanga amalala gonna agabadde galiko ensonga ezifaanana bwe zityo. By taking the evidence of the heavily compromised January 2026 elections directly to the global watchdogs, Robert Kyagulanyi Ssentamu shifted the narrative from a diplomatic political dispute to an international human rights crisis. This has kept pressure on Western donors to attach strict democratic preconditions to Uganda aid, directly threatening the financial flows that support the state machinery. Mu bigambo biri bye nkuwadde era nga bwe ngenda n'obbikwongera, Robert Kyagulanyi Ssentamu mulidde ng'emirundi mingi nnyo ayogera nnyo ekigambo ekyo nti twandibadde tulwanagana n'omusajja waffe, naye obuzibu abasajja Western world oba international community, amawanga nga United States of America, UK n'amawanga amalala, nti obuyambi bwe mumuwa mubanga abagamba nti kati ffe ate bwe tulwanagana nabwo. Ebigambo ebyo mubadde nga mbiwulira nga abyogera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga abagamba mulekeraawo okuvujjirira omusajja, ffe tujja kumwekolerako. Gye munaako mugenda maaso n'okubanga mumuvujjirira mwongera tukaluubiriza omulimu okugenda maaso n'okubanga twerwanako. Era yagambye ffe nga bannayuganda tuli bamalirivu, tuli bavubuka, tulina amaanyi agasobola okwerwanyisiza omuntu waffe, naye obuyambi bwe mumuwa bugenda maaso n'okubanga mumwongera amaanyi. Mulekeraawo mufandinga mulabe ekigenda okuddako. Kakati wano bakugambye by taking the evidence of the heavily compromised January 2026 elections directly to global watchdog, Robert Kyagulanyi Ssentamu shifted the narrative from a domestic political dispute to an international human rights crisis. This has kept pressure on Western donors. Obunkenke bweyongedde mu ba Western donors, tutegeeze eggwanga lya United States of America n'emikago egy'enjawulo ababadde nga bakwata obuyambi ne babusindikira musajja mukulu etya to attach strict democratic preconditions to Ugandan aid. Obuyambi bubadde buva mu mawanga ago obumutulabye nga bugenda bwesala either olw'ensonga endala naye nga indirectly bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bigambibwa okuba nti bye bibadde nga bivaako obuzibu. Bakugamba teweewuunya nnyo nga n'emisolo gitandise okulinnyira okumukumu kubanga abasajja bo bakkiriza gavumenti zaabwe zirina okubaawo, gavumenti erina okusavayivinga. Mwagala ebeerewo etya nga terina ssente? Kakati kye bajja okukola kwongera kukama, naye nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde obbanyiga. Mobilizing the diaspora and legal battle, bino tebinnaggwa. Armed with the international visibility from Geneva, Robert Kyagulanyi Ssentamu's legal teams launched formal pushes to suspend Uganda from bodies like the Commonwealth, citing mass arrests, communication shutdowns, and the erosion of democratic process. Ojjukira Robert Amsterdam, munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, eyagenda mu maaso n'okubanga ateekayo okusaba kwe eggwanga lya Uganda liggibwe oba lisuspendingibwe okuva mu kye tuyita Commonwealth, omukago okugatta amawanga agaaliko mu luso lumu ne Bungereza. Kakati Robert Amsterdam yawandiika ekiwandiiko ekyo, era ekiwandiiko ekyo Commonwealth tennaddamu. Kati wano batunnyonnyola era batulaga batusiigira ekifaananyi nti essaawa yonna ekyo tekinnaggwa. Eyo koolo oba okusaba okwo kukyali ku pending, teweewuunya nnyo nga mu sanctions ne activity ne ebigenda okukolebwa ebiddako, teweewuunya nnyo nga Uganda bagipanishinze okutuuka okugijja mu kye bayita Commonwealth. Nga bwe bagijja mu AGOA, ekyo kirabanga ekitono naye kintu kinene nnyo. Impact Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'ayogera, byabadde ng'akola locally and internationally. The speech in the Geneva summit of Robert Kyagulanyi Ssentamu as a massive rallying cry for Ugandan diaspora. Nti ne speech eyo gye yawa
yayongera okusiiga ekifaananyi n'okulaga nti bannayuganda abali mu diaspora oba oliawo ze zimu ne ku nsonga ezibakuumiddeyo bandibadde baddadda n'ewaabwe kati amawanga agalina bannayuganda ababadde bagaleekaanira free political prisoners bulabula n'ebirala mbo bano abasajja bw'obongera bogenda maaso n'okuba ng'obanyiga batuuka ne bagamba naye ensi eyo yo kiki lwaki tetubitunulamu ne tulaba abasajja bano kye baagala ne tutegeera waliwo kye bayita the shift to an external strategy because state institutions within Uganda such as the courts and the electoral commission are heavily controlled by the executive. Robert Kyagulanyi Ssentamu recognized that justice cannot be achieved through local methods alone. Wano kooti y'ensi yonna eya ICC egenda maaso n'okubanga ebiyingira mu jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akolagana ne Robert Amsterdam ebikolobero byonna bye ba-exposinga byagenda butereevu mu ICC ke kali akatambi kennaku wadde gye buvuddeko ng'omusajja akugamba alina obujulizi buleete alina buli kimu ekyetaagisa kireete kakati bakugamba ICC n'ebitongole eby'enjawulo biri aweya ti mu ggwanga erya Uganda ekkooti tezikola naye nakugambye international community bakolera ku peesi yaabwe bayinza obutakola nga bwe twagala bakole biyinza obutatambula nga bwe twagala bitambule naye njagala okutegeeza biri ku ttebo yaabwe bakimanyi bulungi nnyo tekigenda mu ggwanga erya Uganda ekyamazima si kintu kya bulijjo toyinza kugenda maaso nakubanga okyagala bakimanyi bakitegeera era bakiraba n'ebinaakolebwa oba oliawo babimanyi tebannayagala tubimanyi oba tebannayagala kubikola oba n'ebirala bifaanana bwe bityo so in a nutshell the speech in the Geneva summit did not end there. While General Yoweri Kaguta Museveni maintains firm control over the military, police and state budget inside Uganda, the Geneva summit successfully stripped away the regime's international respectability. Nti bino tebyakoma bukomi awo. Ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu tebyakoma bukomi awo mu Geneva summit. Ebigambo ebyo byagendera ddala mu matu ne mu mitima egy'abakulu abaali mu Geneva summit oba abakulu abatula bwe twogera ku kigambo Geneva ekyo kibuga kiri mu ggwanga lya Switzerland. Mumanyi ebitongole ebituula sayidi eyo era summit eyo ebeera wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga ekya United Nations. Kitegeeza bano babimanyi ekitiibwa n'engeri gye baali balabamu gavumenti y'omukulu wenjogerera nga bakugamba kakati ekyo kyakyuka si bwe batu bwe bakyagiraba bwe baali bagitwala nti omukulu yalwana mu nsiko n'atwala obuyinza era kakati afuga si bwe batu bwe bagiraba ekifaananyi kyakyuka dda. Batugambye today Museveni's government must spend significant diplomatic capital, time and money defending its human rights records on the world stage. Uliriza nti mukadde kano ebibeerayo mu background byotajja kulaba gavumenti y'omukulu kigyetaagisa okuspendinga uliriza significant diplomatic capital. Muno nga mulimu okugulirira ba diplomats, mulimu okufuna ba lobbyists sente ezigenda awo, mulimu okuspendinga time obudde bwe batwala okwaprochinga abantu abo, mulimu okuspendinga sente enkalu ezimu nga nazamuwe wa musolo nga baspendinga zaaki okusobola okwedifendinga n'okulwanirira rekodi yaabwe ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Omusajja wa Veri n'agamba nti ffe mu Uganda tumanyi tuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okwogera ebirala balina okuspendinga time obudde ne diplomatic capital okusobola okubikkirira ekyo n'okulaga ensi nti ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera oba oliawo si bye byo, proving that Bobi Wine's global voice remains a persistent and ignorable threat to the regime's long-term stability. Kino nga kyongera okulaga era n'okuprovinga nti ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'ayogera ekyamazima tebikoma awo era bigenda mu maaso n'okubeera nga birabika ensi yonna egenda maaso n'okukitegeera nti ekyamazima bino si wano bwe bigenda maaso n'okukoma ebigambo bikyagenda maaso n'okuba nga bibakalubira. Robert Kyagulanyi Ssentamu akyabatudde ku nfeete. Uliriza jjukira bino tebyakoma mu Geneva summit. Robert Kyagulanyi Ssentamu yamala okwogera mu Geneva summit mujjukira bulungi nnyo mu abazze bagoberera era nkakasanga oba obadde otambula naffe ku mukutu guno bino tubadde nga tubikuwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu tebyakomaawo mu Geneva summit, yaweebwa omukisa n'omwagaanya okwogerako eri kye bayita EU Parliament. Ekyo kyolabaawo mukadde ako yali ekubyeko obugule
era ebigambo ebimu sigenda bikuddiza kubanga nabikuwadde mu video zenzize nga nkukolera. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yasisinkana oba bwe yafuna omukisa okwogerako n'aba EU Parliament yagenda mu maaso n'okwongera omunnyo mu kiwundu n'ayogera ebigambo bingi nnyo, ate nga guno si gwe mulundi ogwali gusoose. Abasajja ne balaba kye bayita consistency, abasajja ne balaba kye bayita reliability, ne bategeera nti omukulu ono bye yayogera nga Kaluka 2021 kaakagwa era byayogedde ne mu Kaluka 2026 nga kaakagenda mu maaso n'okubeera nga kakomekkerezebwa, ekyongera okulaga n'okukakasa nti ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ekyamazima byandibanga bye bbyo. Kyokka we yayogerera bino ensi nga temanyi wa waali, wabula ye teyafaayo, yagenda maaso n'okubanga ayogera ebigambo bye nga bwe yali ateekeddwa, ogendagenda maaso n'okubanga ate abyogera gwampuliriza. Wabula ekyava mu EU Parliament nakyo kyongera akazito ku gavumenti y'omukulu eyamanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni kitya. Threat of direct sanctions, EU Magnitsky Act. Essaawa yonna bwe twogera ku European Union Parliament oba EU Parliament, njagala otegeere tutegeeza Parliament etuulamu amawanga ag'enjawulo, ng'amawanga ago era agasinga obungi gali ku lukalu olwa Bulaaya, era amawanga gayinayo abakiise ab'enjawulo. Ye lwaki sisooka nenga kuwa nga sinnakuwa bigenda kuddirira singa uliriza. The European Union Parliament is composed of 720 members who represent the citizens of all 27 EU member states. Parliament ene tuulamu ababaka 720 abava mu mawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Bulaaya. Germany eyina ababaka 95 96 abatuula mu Parliament eyo. Bufalansa erina ababaka 81. Italy erina ababaka 76. Spain erina ababaka 61. Poland ababaka 53. Kati wulira ensi zino eziddako. Romania balina ababaka 33. Netherlands ewali Dr. Nico waliwo ababaka 31. Belgium 22. Czech Republic 21. Greece 21. Hungary 21. Portugal 21. Sweden 21. Austria 20. Then Bulgaria ababaka 17. Denmark 15. Finland 15. Slovakia 15. Ireland 14. Croatia 12. Lithuania 11. Latvia 9. Slovenia 9. Estonia 9. Cyprus 6. Luxembourg 6. Neggwanga erimanyiddwa nga erya Malta lirinayo ababaka 6 mu kye tuyita EU Parliament. Bwe tuvaawo njagala okutegeeza kiki ekyaddirira nga sinnakuwa biki bigenda kuddirira. Kansooke nkuzzeeyo ko mu bigambo bye katono nnyo bye yayogerera ku European Union Parliament byali bwe biti. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda. We don't take it for granted. Every time we see development partners keeping an eye on what is happening here in Uganda. We also recognize that the EU is an important partner to Uganda, and we intend to maintain and also improve this partnership and this cooperation. We would also love to see this relationship happening between the people of Uganda and the European Union, not just General Museveni's illegitimate military regime. I'm still on the run. I'm still in hiding because of the continuing threats on my life since what happened on the 16th of January when my house was, my compound was raided and I fled my house. And also the following raid that happened on the 23rd of January where my wife was assaulted and my family members were assaulted, and the military took over my home, which the military still occupies to the present day. My home is surrounded and the military is in charge of it now. What happened on the 15th of January and the preceding days was not an election. It was a military operation, and I'm very glad that it was clearly stated during the debate in the European Union Parliament. This violence started much, much earlier. It started on nomination day
and it went through the campaign trail. And I'm glad that the resolution mentions in specifics victims like Mesa Chokero, who was shot and killed, and also General Muhoozi Kainerugaba, who is the military chief and the son of General Museveni, came out on Twitter and, mentioned how he killed 22 of our people, and hoping that I would be the 23rd. I must mention, though, that the numbers that he put are much, much less. Maybe he mentioned or he meant those that he killed personally. Otherwise, the numbers that we have of the victims, of the people that have been killed, are much, much, much more than 22. Many civil society organizations were closed down, especially those that are in the area of governance. It was mentioned, and I want to reiterate it again, that the internet was shut down 3 days before the election. Media houses were ordered not to relay the results that were happening and all that was going on ground on the polling stations, to ensure that there's a clear disconnect between what was happening in the polling stations and what was being relayed by the Electoral Commission. I'm very glad that Dr. Sarah Birete is with us today. In this meeting, she was arrested, detained, because she was taking an effort to speak out and educate people, the citizens of Uganda. Kakati awo nawo njagadde nkuweekaako. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayogera n'abakulu bano aba EU Parliament. Kakati oluvannyuma lw'ebyo ebyava mu Parliament y'omukago gwa Bulaaya, ndowooza nga sinnakuwa kiki kiddako essaawa yonna, ngenda kusooka nkuzzeeyo ko n'emabega. Mujjukira either yali House of Commons oba House of Lords, omu ku bakungu mu gavumenti ya UK yavaayo n'akoona ku kigambo regime change, era ng'asinziira ku ebyo ebikolobero byennyini ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Wano tuli ku gavumenti ya Bungereza lino twale lyayo, kitegeeza bwe baba nga bigenda mu maaso baali babiraba ne babirecognizinga nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera, nga baali bamubaaninga n'obutalinnya mu ggwanga eryo emyaka egy'emabega, nga kakati agendayo nga bw'ayagala. Waliwo ekijja nga si muntu. Kansooke nkuzzeeyokko mu mukungu ono ng'ayogera, then nzije nkubuulire ebyava mu resolution ya EU Parliament bigenda mu maaso na butya okuteeka damage ku gavumenti y'omukulu essaawa yonna. Sooka owulire bino. My Lords, will the Minister not agree, but one thing that could make a really big difference to this appalling situation would be a change in regime and free and fair elections? Owulidde, oyinza okuba tokawulidde, agambye there will be a change in regime and free and fair elections. Boogera ku ggwanga lya Uganda. A change in regime kitegeeza okukyusa obuyinza. Eggwanga erya Bungereza eryafuga eggwanga erya Uganda bamanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso. Olowooza baakoma mu kubyogera bwogezi oba olowooza wandibaawo ekijja. He will have noted that the European Parliament concluded that the last elections were neither free nor fair and in fact were violent. And what more can we do to ensure there is this multi-party democracy? And will he find time to meet the outstanding new leader of the opposition? Wano we baayogerera ku leader of opposition Joel Ssennyonyi. Uliriza. Wano nga bagezaako okutegeeza nti ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda twetaaga ne tusisinkana. Jjukira eno Parliament. Boogerera ku mutendera gwa Parliament. Olwo bategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu yasindika mu Parliament Joel Ssennyonyi. Mulaba mutya bwe tusisinkana Joel Ssennyonyi ono ne tugenda mu maaso n'okubaako bye tugaayagaayamu ku butya eggwanga lwe liteekeddwa okuba nga likyukamu. Wuliriza. Joel Ssennyonyi, who is a brave young politician who deserves our support. Yali minisita, akatambi ako nako sijja kamalayo. Yasaba bwe waba nga waliwo obusobozi, Joel Ssennyonyi, young and a brave opposition member from the National Unity Platform Party led by Robert Kyagulanyi Ssentamu, asisinkanibwe
tulabe butya bwe tuyinza okusala amagezi n'okutema empenda bwe tuyinza okuyambako ku ggwanga erya Uganda. Awo nno ebintu ne byongera okwononekera omukulu n'agenda maaso n'okuba nga akitegedde bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaweefube bwe gwaliko takoma bukomi awo era n'abadde asuubira okutwala obuyinza question mark ne zigenda maaso n'okuba nga zeeyongera. Kakati njagala owulirize oluvannyuma lw'ekyali mu EU Parliament Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakamala okwogera nga bayisiza resolution. Wuliriza mu statement zino si biwanvu era nga mmaliriza. The demand the EU Parliament's February 2026 resolution demanded for General Yoweri Kaguta Museveni to investigate his own security forces. This resolution serves as a diplomatic ultimatum, warning his regime that its international standing and financial support are in severe jeopardy. Resolution yalabula era nga resolution eno yalinga etegeeza nti ekifaananyi kya General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okumusaba akole investigations oba okunoonyereza ku security ye yennyini gy'aduumira, ebyokwerinda bye byennyini, amagye agakulirwa mutabani we, poliisi ekulirwa abo baalonze, baamutegeeza kola okunoonyereza mu bwangu, oyogere ensi, obulire ensi, kiki ekigenda mu maaso ekituufu n'okukolebwa. Era nti kino kyongera okulaga eno bagiyita diplomatic ultimatum. Baamuwansale eri diplomatic era nga kyongera okusiga ekifaananyi kya omukulu obuyinza bwe buli mu lusuubo. The European Parliament called for targeted sanctions against individual Ugandan political and military leaders responsible for election violence and human rights abuses under the EU Magnitsky Act. Bw'owulira ekigambo EU Magnitsky Act, eno lyetteeka lye bayitamu okugenda maaso n'okukuba sanctions amawanga ag'enjawulo. Kitegeeza Uganda kano kabonero akalaga nti essaawa yonna ekigambo sanctions wandibanga ogenda kukirabako eri abamu ku bakungu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Bakugamba eggwanga lya omukago gwa Bulaaya, Palamenti ya Bulaaya, essaawa yonna bandibanga bajja kukwatako ekkuba eryo. If implemented by the EU Council, these sanctions will freeze European bank accounts and enforce travel bans directly targeting top regime officials and their families. Singa bino binaaba EU Parliament neeyisa era ne baddamu ne beetegereza ne bagamba nti sanctions ezo zibeerewo, wajja kubaawo okubaaninga direct. Abamu ku bakozi mu gavumenti ya General Kaguta Museveni bajja kuba tibakyasobola okwakisesinga akawuntisi zaabwe eziva mu mawanga gali genkubalidde, amawanga agalina ababaka mu Palamenti y'omukago gwa Bulaaya. Kiba kitegeeza oba obadde minisita, oba obadde muduumizi w'amagye, obadde muduumizi wa poliisi, olwo nno bagenda maaso n'okuba nga babatema ssente ezibadde zibavujjirira olwo bazitema. Kakati bakugamba basobola okubaaninga akawunti zaabwe ze balina mu mawanga ago ne baba nga tebakyasobola kuggyako ssente ezo, ssente ne zitwalibwa. Nga bw'olaba kye bakola Anita Amongo, UKUA n'eggwanga lya USA essaawa yonna. Re-evaluation of development aid ku nsonga y'obuyambi na wano nawe ekomyewo. Luli tubadde mu Geneva Summit katuli mu EU Parliament. The resolution explicitly asks EU member states to review their bilateral cooperation and financial aid to Kampala. Nti resolution yeyo amawanga agali mu EU Parliament ba member abo gandiwalirizibwa okuddamu okwetegereza okureviewinga enkolagana ze balina n'obuyambi bwe basindika e Kampala okubwekenneenya ddala bugwanidde nga gwe mubusindikira alinyirira emirembe bw'atyo tawa kitiibwa nfuga y'amateeka essaawa yonna ebyo nabyo byanditunulwamu. Because Uganda relies heavily on foreign fundings for its national budget, any cuts or reallocation of aid directly away from government agencies to independent civil society groups will weaken the regime's financial control. Nti bakimanyi bulungi nnyo nti engeri gavumenti y'eggwanga erya Uganda gyeyimiriddewo ku buyambi obumu ku buva mu mawanga gano, nga bakimanyi nti singa tunaabayimirizwa obuyambi buno ate tetulekerawo buweereza, wabula bwe bayimiriza obuyambi bano abakulu, wuliriza kye bayinza okugikola nti obuyambi buno baba babukaatinze, tebabulekerawo buweereza, babuweereza naye babukyusa reallocation. Nti kakati obuyambi bwe tuwa gavumenti ya General Kaguta Museveni, sente otubadde tumuwa billions and billions leka tuzikyuse kati tuziwe ebibiina bino civil society organizations ebirwanirira eddembe ly'obuntu. Ekibiina NGO eya Sara Bireete ne NGO ez'endala
kiba kitegeeza be bagenda okutandika okureceiving nga ssente ezo teweewuunya. Yemu ku nsonga etteeka Protection of the Sovereignty Bill lwaki lyajja kakati awo osobola okutegeerawo naye bali be banannyinizo basobola kati mwena tetugenda kuzibawa. Yo NGO esigala ejja kubeerawo mu ngeri emu oba endala, then ate yo gavumenti ejja kusigala ekoseddwa era ng'efiiriddwa. By explicitly labeling the post-election crackdown as the potential crimes against humanity, the EU is laying the groundwork for international accountability. Nti n'okwogera obwogezi okuwakanya obuwakanya ebyava mu kalulu n'okulaga nti akalulu kano tekaali kalulu, it was the military operation oba crimes against humanity, ekyo kyokka kyasiiga ekifaananyi era bakola kye bayita groundwork for international accountability. Uganda tekyali kyekimu nga bwe yali ng'akalulu kano tekannabaawo. Ne bakugamba nti if Museveni refuses to conduct a credible internal investigation, Museveni singa alemererwa ogenda maaso n'okukola okunoonyereza ate n'awaayo report, it builds a stronger case for bodies like the International Criminal Court ICC to step in and target Uganda military commanders. Jukira abamu ku ba military commanders already balinako sanctions envumbe z'abateekebwako. Kati wano mu kiwandiiko batulaga singa Museveni ne government ye bageza ne balemererwa ogenda maaso n'okukola okunoonyereza era ne bawaayo report, bagenda kuba kigenda kugamba kine resolution ya EU egenda kuzimba keesi ennene eri ebitongole eby'amateeka ebiri international. Wano baba bategeeza International Criminal Court already erinayo cases ez'enjawulo, erina obujulizi jjukira nabukuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yateekayo. Kigambibwa okuba Uganda abamu ku baduumizi ba ebitongole ebyokwerinda bajja kuba bateekeddwako emisango individually wamu n'omukulu ali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. The resolution discourages European member states from offering diplomatic or financial backing to Uganda's lucrative energy sector such as the East African Crude Oil Pipeline. Nti tuli ku EU resolution Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okwogerayo ebigambo bye. Kati wano batugamba nti singa resolution eno egenda mu maaso ate jjukira ekyaliwo European member states amawanga gali mu mukago ogwo okuwa kye bayita diplomatic of financial backing to Uganda's lucrative, bagenda kulekeraawo. Ojjukira omudumu ogutwala amafuta crude oil pipeline ogw'eggwanga erya Uganda EACOP oba East African Crude Oil Pipeline ogusima amafuta okuva e Bunyoro bagutwala e Tanzania. Okimanyi tigana amawanga mulimu agamu ku go nga gaawaayo ko ku buyambi oba nga gavujjirira. Eyo ensonga ebegenda kubeera affected sina kindi ekinaddirira onaawulira. Restricting European investments complicates Museveni's efforts to finalize the massive economic projects meant to secure his long-term financial independence. Nti era ekyo kyekimu ku ebyo ebiyinza okuleeta obuzibu okubanga bireeta bicomplicatinga amaanyi n'ebigendererwa bya General Kaguta Museveni ebyokunyereza mu buyinza long term financial independence, okulaba nga yeebeezaawo nga talina buyambi buno baba bagenda kumutema enteega abeere nga talina kyakkola era nga talina bwasobola kwewala kugenda mu maaso nakuba ng'akolagana n'abasajja bano nga tekisoboka. By specifically naming and demanding the protection of opposition leader like Robert Kyagulanyi Ssentamu and Dr. Kizza Besigye, the European Union arises their global profile. Jukira mu resolution yeno abakulu baategeeza tetwagala mukome kunoonyereza bunoonyereza wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu, Dr. Kizza Besigye twagala mubawe protection. Kakati wano oli wakugambira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuuka dda omugugu omunene eri gavumenti y'abakulu, tebasobola kumutta newankubadde nga munnaye ekisoboka, tebasobola kukiyinza obbakalubirira okumusiba newankubadde ng'era nakyo kisoboka. Wano bakugamba EU Parliament yakaka era yawaliriza nti oba mwagala oba temwagala mulina okuwa protection abantu bano ababiri. Singa resolution eno enajja neevaayo netandika okuteekebwa mu nkola, ekinaddirira Robert Kyagulanyi Ssentamu balina okumakinga sure nti mulamu ne bw'anaakolola bukolozi onaawulira endirimbo. Kino kyayongera okuraisinga profile ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetolola ensi yonna. Tikakati babadde bamulaba si bwali, n'ensi zibadde zimumanyi zitanti yensi kyebadde temumanyi teriiyo, n'ensi zibadde zimumanyi zongera ogenda maaso n'okubanga zimumanya oba oliawo n'okusingawo n'ebirala ojja kgenda maaso n'okunoonya ku biwandiiko bino naawe osobole okubifuna, osobole ogenda maaso n'okubanga omanya okutandikirawo wenkomye
okugenda maaso n'okubanga nkutuusaako. So kakati we bali kubanga ogoberera naddala gwe atambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Neebaza abajja mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo, nammwe abatannaba kusubscribinga ate mukikole, n'abatannaba kuteekayo obubaka nammwe mukikole, naawe asobola otudduukirirayo ka data kubanga olwaleero omwezi guno gwo gulabika gutandise okukaluba ekinkalubirira okujja wano okubakubamu oluseke nti ate data naye olumu weesanga nga tolina kyakkola. Neebaza abantu abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe ate ne tuba nga tutambula ffenna. Tukasingula Brian we bali kubanga kwoli okubanga ogoberera ate n'oteekako obubaka bwo, n'amala Felicity we bali kubanga naawe ogoberera, Jamia Namata we bali kubanga obeerako, Fazira we bali kubanga obeerako, Lutaya Edward we bali kubanga ogoberera, Sendawula Moses nawe bali kubanga kwoli, Kinene Bosco bali kubanga kwoli, Hadija Kiberu, Nanyonga Vivian, Mabera Holten bali kubanga nawe kwoli, Joyce Buteme nawe bali kubanga kwoli, Muniru Kalenzi nga bulijjo bali kubanga ogoberera, Daniel Kaddu we bali kubanga kwoli, Nebbi Roni we bali kubanga nawe obeerako, n'abalala mwenna, mami wange Mama Kevin okuva e Switzerland, message yiino ngirabye we bali kuteekako obubaka ate n'okutuzangamu amaanyi mu bino betugenda maaso n'okubanga tukola wano wenjagala okubaleka tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga ziddako, kubanga era bulijjo entero bagamba kyamawulire gaba gakyali mangi, ffe tubeerangawo wano okubanga tugakutuusaako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.